Mukama waffe yeebazibwe nate atuleese mu kiseera kino nga tuli ku mazima. Ekigambo mazima kikulu nnyo. Amazima kigenda no ekituufu era kigenda ne okwagala. Ekigambo bulimba kigenda ne ekikyamu era kigenda n'okukyawa. Katusabe. Mutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'obulamu bw'otuwa. Tukwebaza kubanga guwa tutonda. Tuyigirize mu kiseera kino okuyita mu byafaayo bino. Kuba tusabe nga tubisa mu nnyalo y'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ago mazima. Okuwa Katonda ekitiibwa ng'osooka okumwebaza mu byonna. Kasooke njogereko ka video kano. Mu galubindi zino mulimu ettaala bbiri kubanga nyina ettaala wano enkubamu naye reflectingira mu galubindi zino. Oli ayinza okugamba yes, ako kavuddeko. Banaye tuli ku kitundu ekyokubiri ekikwata ku mulangira verquien. Era nga lwaki twayagala akatabo kano olutalo olunene, the great controversy, katuyambe okunnyonnyola nti Mukama Katonda waffe asobola okukozesa omuntu yenna okubuulira enjiri. Yagamba nti amayinja bwe munaasirika gajja kwogera, oboolyawo nga ge mayinja. Yes, asobola okukozesa nga kabaka, kubanga waliwo endowooza y'omuntu egamba nti osanga obwakabaka bwa Buganda butuuse ku kizibu kino kubanga Mukama ayagala obugolola, kubanga bubeera bukulembera bukongojja sitaani. Bukongojja sitaani. Kati naye nenjagala okutegeeza nti obwakabaka bwe buba nga bukongojja sitaani tekitegeeza nti n'omulembe guno kabaka aliko era akyakongojja sitaani. Era ng'ekyo kirabibwa bulungi nnyo mu statements za kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi nga za njawulo ku biriwo byonna. Naye nti Mukama asobola okukozesa omuntu ng'oyo okutambuza ekigambo kye. Era nga ekyokulabirako kye tulina ye verquien ono asangibwa mu katabo kano the great controversy. Kati twatandika ku bulamu bwa verquien ekitundu ekisooka, then kati kino kyakubiri, ekyokusatu kyo twakimaze. Ekyokubiri kino nali nga recording yatabukamukko, kati kye tuliko. Kantandika okukasoma akatabo kano. Kagamba kati nti verquien n'alabibwa emirundi egy'enjawulo, n'alabulwanga ku mirundi egy'enjawulo ku kabi akaali kamwolekedde mu Bufalansa. Verquien ono banaye tumujjukira nti yali retired official ow'obulangira bwa Bufalansa, era nti yali musajja mulungi nnyo mu buweereza bwe ng'akyayina embavu, ng'akyayina omuvubuka, naye kati yali retirinze ng'akuze. Yes, naye era bamutwanjulira nti yali awo naye yettanira okusoma ebirala nga kyekigambo kya Katonda. Ne tugamba nti kikulu nnyo emyaka gyo nga gigenzegenze nga gikuze, obwongo buseetinga. Nti bwe buseetinga notandika okulaba bye wali tolaba luli. Nti era webanga emyaka gyo gigenzegenze, jjukira obwongo okuseetinga bunoonye ekigambo kya Katonda. Yes, nga verquien ono bwe yakola. Kale tugambye n'alabulwanga ku kabi akali mu bintu bino byatandise okuyiga, nti era n'asabibwa okulabira kw'abo abaamusooka bwe beewaŋŋangusa basobole okuwonya obulamu bwe. Ne bamugamba nti waayo abaakusooka baali balwana mu kulaba amazima kuno kwabaviiramu ebizibu n'obwakabaka bwa Ruumi oba ne Paapa. Naye
wandibadde nga ovaako mu kitundu kino n'ogenda sikulanga ofuna ebizibu abaweebwa amagezi. Erasmus eyamulabula yali musajja muti kyokka nga muyivu eyalemererwa ye mwene okwetwalira ekitiibwa ekisinga mu bulamu. Nti amulabula ono omukulu Erasmus yali musajja muti. Ekigambo ekyo muti mbu yali atya. Weewale ekigambo kutya era towulirizanga abati. Ekigambo kino kutya kibi nnyo nnyo, kituleetedde ebizibu bingi nnyo. Yes, tugenda ntubikirira ku mazima kubanga tutya ebyo ebivaamu, ne tutya ebiva mu mazima ge tulabye. Okutya ne kutulobera ne kutukugira okutambuza amazima okyawanga obuti. Batulabye Erasmus ono alabula muganda waffe Verquien mbu yali muti yalemererwa okwetwalira ekikulu mu bulamu. Kikulu ki mu bulamu? Katukirabe. Okugondera amazima. Wow! Omuwandiisi agambye nti ono alabula Verquien Erasmus yalemererwa yali atya. Nti era okutya kwe kulabibwa nti yalemererwa okwetwalira ekintu ekikulu mu bulamu kyekiriwa mu okugondera amazima. Yatya okugeetwalira oba yatya okwetwalira obulamu bwa Katonda oba ekigambo kya Katonda nga bwe kigamba. N'atya oyo n'alabula muganda waffe omulangira Verquien. Yawandiikira Verquien nti saba oweerezebwe nga omubaka wa Bufalansa mu nsi endala, oba tambulako ogende e Bugirimaani. Erasmus omuti alabula Verquien amuwagana amagezi. Beda omutegeera bulungi ng'alinga ensolo enkambwe 1000 awanda obusagwa ku buli luuyi. Amugamba nti Beda omutegeera bulungi Beda nga asuukidde akambuwadde omumanyi ebinaamuvaamu aswakidde ebinaamuvaamu gira oweesege. Omuti yamugamba atya, sigamba tree, ngamba fear. Ono atya. Abalabe bo ye Legion. Byokola singa bibadde bisinga ku ebyo Yesu Kristo bye yakola, tebandiwummudde okutuusa nga bamaze okukuzikiriza. Wano ayongerako ono Erasmus alinga agamba nti owange olaba Yesu abantu ensi eno yamwefuulira ku byali akola, naye ate ggwe so teweesiga nnyo bukuumi kabaka bwakuwa. Jjukira owooluganda Verquien Roma bwe yamusibanga olw'ebyo bye enjigiriza gy'ayize, amazima g'ayize g'alabye nga kabaka wa Bufalansa amugjayo. Kabaka nga amugjayo, naye kati Erasmus amugamba teweesiga kabaka byokola teweesiga kabaka. Okay, teweesiga nnyo bukuumi bwa kabaka bwakuwa. Ayongera amulaga, ayongera mutiisa. Kyokka togezaako okwekkiiranya n'endowooza yo ku Katonda ng'osinziira ku bye ŋŋambye. Togezaako kwekkiiranya ne Katonda nti ajja kuwa obukuumi. Lowooza ku bye nkugambye. Ono omusajja Erasmus bw'awa omulangira Verquien amagezi nti lowooza ku bye nkoze eki, ku bye nkugambye. Togezaako okwekkiiranya ne oba ng'okkirizaganya n'obukuumi nti oba Katonda anaakuyamba. Kyokka Verquien yeeyongera bweyongezi maanyi, akabi bwe kweyongera okweyoleka.
yes be bantu betwagala mu nsi Mukama Katonda abayagala mu nsi eno nti wakati mu kutiisibwa totya. Verquien batugambye ye yeeyongera maaso, ye ani yeeyongera mu maaso? Mulangira eyali amaze okuweereza obwakabaka bwe awummudde mu kiseera kino naye kati alabye amazima. Oluganda Erasmus agamba biveemu nno ebintu ebyo bijja kuleeta obuzibu ku bulamu, biveemu bite. Oluganda Verquien agamba Mukama mu buvubuka bwange bino byonna byansuba saabirabanga. Omanyi obuvubuka obwongo bwo bubeera waggulu buti tebulaba wansi. Yes, omuntu omu yatugamba nti emmere nga kyetumula balugu eyo mbu yeteeka obwongo ne butuula. Osanga olw'okuba abavubuka in fact mu buto nga bagituwalwa mpaka olw'okuba teyawoomanga temuli sukaali nga tetukolera bulungi. Kaakati osanga obuvubuka y'ensonga lwaki ebintu bino tebisibwako nnyo mwoyo. Ng'okyali muvubuka noonya ebintu bino ebiraga ensi amazima gali nti watondebwa butondebwa Katonda, tewava mu kikere, tewava mu big bang. Watondebwa awatali kintu, oli n'akutonda, Katonda yakutonda, tolimbibwanga. Naye Verquien omukulu ono mu kiseera kye kino abigoberera. Ono Erasmus amuwa amagezi nti wandibadde okola ki obita. Kyokka batugambye Verquien yeeyongera bweyongezi nga yali alabisibwa obubi obuli mu ebyo byalowooza mu mazima. Nti era bwe yamala okuteeka mu nkola amazima agamuweebwa Erasmus n'amalirira nate okubaŋŋanga. Bwe yamala okuteeka mu nkola amazima agamuweebwa Erasmus, kaakati wano kano kanyumidde nnyo nti bw'obanga osoma Bayibuli ng'ofunye omukisa ebitabo ebiri mu nnimi ez'enjawulo, bw'osanganga ensobi noonya ku kikyusa ekirala. Yes, kaakati katugende statement eno gye tusomye mu Luganda tugirabe mu Luzungu. Nti era bwe yamala okuteeka mu nkola amagezi agamuweebwa Erasmus n'amalirira nate okubaŋŋanga. Nti bwe yamala, mujjukire tubadde tulabye teekayo obwongo mu kuyiga. Nti bwe yamala okuteeka mu nkola mu magezi agamuweebwa Erasmus, yagateeka mu nkola kye kibuuzo. Katulabe Oluzungu yagambye atya. So far from adopting the politic and self-serving counsel of Erasmus, he determined upon still bolder measures. Olabye enjawulo? Agambye wanaagamba nti bwe yamala adapt, kale tugambe bwe yamala okukozesa oba okussa mu nkola amagezi gano engeri agalimu ebyobufuzi. Omanye ebyobufuzi bisinga kwetololera ku ggwe, self-centered. Nti politic and self-serving counsel of Erasmus. Bwe yalaba nga amaze okutegeera amagezi ag'ebyobufuzi ageetoololera ku kwerowoozaako ku magezi ga Erasmus ag'okwerowoozaako kampite mu bimpimpi. Bwe yamala okutegeera amagezi ga Erasmus ag'okwerowoozaako, buli lw'okola obulimba n'ogoberera obulimba oba otutte amagezi ag'okwerowoozaako. Erasmus yeerowoozaako nti wonya obulamu bwo. Ekyo ekibi number one. Mukama lwaki akyawa obulimba?
buli lw'otogoberera mazima oba weerowoozaako wonya obulamu bwo weerowoozaako. Ensonga lwaki Yesu aweebwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nti teyeerowoozaako. Yali Katonda n'akkakkana n'ajja ku nsi n'afa. Omuntu alwanirira abalala aba wa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda. Kanziremu, omuntu alwanirira abalala n'atafa ku bulamu bwe aba wa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda. W'ekyokulabirako Yesu, w'ekyokulabirako Musa. Mujjukire avudde mu Egypt, ali eri adduse, ate Mukama amugamba addayo mu Egypt jjajja okufunira ebizibu. Ebibi byokola bisigala ku rekodi mu nsi. Boddayo bye bikusookako wali ku sikuriini ebibi, newankubadde nga waliwo bannaffe ababifuula ebibi bye tukola. N'okuddayo mu nsi yo amazima ge wayogera ne bagafuula ebibi, ne gakusooka ku sikuriini nti wuuyo ayogera bino. Naye nti Musa yalwanirira abantu be. Mujjukire atwala abaana ba Isirayiri abatuusa ku mazzi ku nnyanja bamutunuulira. Bavaawo enjala ebaluma bamutunuulira, bamujuliza nti twalyanga wuju eri ewaffe, waliwo ki watujja okututisa. Abalwanirira baagala omukuba abalwanirira. Mukama jjukira bwe yamuwa emmaanu, bwe yasindika emmaanu n'etonya, n'abagamba bannaye mulonde emmaanu. Wano nno ate nawo waliwo amazima g'olina okunoonya ggwe. Obulimba bujjude mu nsi eno, obulimba. Nzijjukira bwe yabawa emmaanu, Mukama n'abagamba mulonde buli lunaku, londa gy'osobola, ejja kutonyanga buli lunaku, londa olye totereka. Era bagiterekanga yakola ki? Yavundanga. Olonda ya lunaku olwo totereka. Ne balonda naye n'abagamba ku Friday mulonde emmaanu ya nnaku 2. Mukitegeera tiye ne balonda ennaku 2. Naye ebyandikibwa bitulaga mbu waliwo balonda yagumu. Era bwe ennaku olwaddako olw'omu maaso Saturday nga tebalina mmere ne baga tudde twerondera ejja kutonnya. Bwe baagenda tebaasangayo ku Saturday oba olw'omukaaga, tweta olw'omukaaga mu Luganda naye Saturday lwa 7, tebaasangayo mmere. Mukama n'agamba Musa naye bane mulikyusa wa obujeemu buno. Omuntu nkugambye londa emmere ku Friday ya mirundi 2 era n'ojeema no. Musa n'akaabirira Mukama abantu bano baleke. Kiwulikika kitya nti abantu bano bamaze okulwanirira abalala. Mukama akulaba nga kwa nsonga nkulu. Yes, agambye amagezi ga Erasmus gali awa Verquien gali gakwefaako. Politic and Self-Serving Council of Erasmus. Yes, wano mu Luganda bambi yakabuuse n'akakozesa mu ngeri ndala y'ensonga lwaki kirungi nnyo okukyusa ku bikyusa ebyenjawulo. Wano yatugambye era bwe yamala okuteeka mu nkola amagezi agamuweebwa Erasmus n'amalirira nate okubaŋŋanga. Ate wali si bwe kiri. He would not only stand in defense of the truth, but he would attack error. Yes. Wano agambye n'amalirira nate okubaŋŋanga. Nendi teyafa kulwanyisa kwokka mazima naye n'okulwanyisa ensobi. Emisango y'okuyigiriza enjigiriza z'obulimba. Okay, mbuuse kale kanzire wano n'amalira nate okubaŋŋanga. Wano teyakoma ku kulwanirira mazima kyokka naye era yalwanirira yalwanagana n'obulimba oba n'ensobi ezaali mu buweereza bw'abakulu bano ab'e Roma. Kale katwengereyo.
emisango gy'okuyigiriza enjigiriza z'obulimba Abaruumi gye baali bamusibako okwo naye kwe yeenywereza, era mu abo abaali abakaawu okukira omususa mu kumuwakanya mwe mwali n'abasasedooti abayivu awamu ne baddokita okuva mu kitongole ky'ebyeddiini mu ssettendekero ekkulu mu kkanisa. Owulira abalwanyisa oluganda Bangwini Omulangira, abayivu b'eddiini enkulu mu nsi yonna, mu zisettendekero universities, abatwala eby'emadiini mu universities nga be bawakanya mu kulwanyisa amazima ga Bangwini Omulangira gazudde. Lwaki tuli ku Bangwini? Tugamba nti Mukama asobola okukozesa omuntu yenna n'atali munaddiini okutwala mu maaso amazima ge oba ekigambo kye, nga ow'oluganda Bangwini ono wetulaba nti mu kibuga Paris, nti abakulu abo mu kibuga Paris nga bonna bazze kuwakanya muntu ogw'omu, era ne mu ggwanga lyonna. Bangwini n'alondoba mu biwandiiko by'abayivu bano ensonga 12 nga bazze okumwaŋŋanga. Bangwini alondamu ensobi 12 ezaali zikubagana empawa ne Bayibuli, era nga za bulimba ze yavumirira mu lujjudde, kwe kujuliza kabaka atawulule empaka. Bwe yazizuula n'agamba kabaka, jangu otuwabule tutawulule abantu bano abayivu bano ab'eddiini enkulu balina ensobi zino tezikwatagana na Bayibuli, jangu otulabule. Naye kabaka olw'obutayagala kweyingiza mu mpaka zaabwe, kyokka nga musanyufu olw'okubanga amalala g'abalabirizi b'Aruumi gagenda kukakanyizibwa. Kabaka ng'asanyukira muli kubanga amalala g'abalabirizi b'Aruumi gagenda kukakanyizibwa olwa ow'oluganda ono Bangwini byajje bye bakola. Mbu kwe kusaba Abaruumi beerwaneko nga bajuliza mu Bayibuli. Ye nagamba bannange mwerwaneko nga mujuliza mu Bayibuli. Omusajja ono byabagamba kabaka yayogera, naye bo nga bamanyidde ddala nti ekyokulwanyisa kino tekirina we kibatwala, wabula okusiba abantu mu makomera, nga bamanyi ekyokulwanyisa kyabwe nti nga baddamu mu Bayibuli ensobi bazirwanyisa baziraga. Bakimanyi bulungi abakulu bano nti tebalina kusobola we bayinza kwaŋŋanga Bangwini, nga bamanyi kimu kyokka ekyokulwanyisa kyabwe. Katukirabe ekyokulwanyisa kiri kye bamanyi nti kusiba abantu mu kkomera, okubabonyaabonya n'okubookya omuliro. Birabe mu mawanga, mu nsi za Afrika naddala n'ensi endala ez'abazungu ezitatwala amazima ng'ekikulu, nti nga bamanyi bano ono tugenda musiba kumwokya nga bwe tubadde tukola. Era owulira oli bwe yagamba, I will crush them as we've been doing. Yes, I will crush them. Nti kubookya, kubateeka mu kkomera, okubabonyaabonya, ebyo nga bye byokulwanyisa by'abakulu bano, naye nga si mu kulwanyisa mazima na kuggyayo bituufu. Laba ekiri wano nga bye byokulwanyisa bye bategeera obulungi, kubanga byalijjanga bibakolera okutta abantu. Entebe ne zitegekebwa, naye bo ne beesanga nga bagenda kugwa mu bunnya
mwe baasuubira Verquien okugwa nti bateekawo entebe bajje baŋŋanga omuntu ono mu kuteesa naye beesanga bambi nga bagenda kugwa mu bunnya. Tebajja kusobola kulwanyisa mazima Verquien ono gajjeeyo. Buli omu n'atunula ku munne nga basobeddwa anti nga banoonya buddukiro nga ne batandika okutunulaganako nga Verquien w'Oluganda ajjayo obukyamu obuli mu by'okuyigiriza mu njigiriza ya Luumi. Eno yabwa Paapa eddiini enkulu omukulu Mulangira Mulamba yavaayo awakanye bwe weebaka Mukama azuukusa omuntu yenna n'atambuza amazima ge. Mu kiseera ekyo kyennyini ne kitegeerebwa nti ekifaananyi kya Maliyamu ekyali kisimbiddwa ku lumu ku nguudo z'ekibuga kyali kyonooneddwa. Mu kiseera kino ne kitegeerebwa nti ekifaananyi kya Bikira Maria mu kibuga Paris baali bakikubye ne bakikka wansi. Naye olowooza baani abakikuba? Abantu bano abafuzi ba Africa abakola abaagala okusaanyaawo bannaabwe ebintu bino ebimu babisoma ne mu bitabo bino ebyabyafaayo ne babitwala mu maaso. Kati wulira bagamba olowooza ani gwe banaagamba nti yakikubye era bajja gamba Verquien yakubye ekifaananyi kya Bikira Maria nga baagala era bafune obwekwaso obw'okumuttirako. Ne wabaawo obujagalalo mu kibuga. Abantu bangi ne beeyiwa mu kifo ekyo okulaga okunyolwa kwabwe n'obusungu nti bayinza batya okwonoona ekifaananyi kya Bikira Maria. Ne kabaka n'atabulwa. Abalabirizi ba Luumi ne bagukozesa ng'omukisa era ne basalawo babeeko kye bakola mu bwangu. Owulira olowooza baani abaakikuba bino bennyininyini? Bino ebintu bikolebwa mu nsi eza Africa naddala Uganda. Bakola ekintu ne bagamba gundi yakikoze. Mazima bino bye bibala ebiva mu njigiriza za Verquien. Bambi wulira batandise mbu bino bye bibala ebiva mu njigiriza za Verquien. Bwe batyo bwe baayogerera waggulu. Tukome wano naye bagambye abakulu bano abatwala obulimba mu maaso balabika bwe bakuba ekifaana ekibumbe kya Bikira Maria kino wansi ne bagamba bino bye biva mu njigiriza za Omulangira Verquien. Tulina okubaawo ne kye tukola mu bwangu. Amazima tusabe. Mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga ojja oyoleka obulimba era ng'okyawa obulimba. Tuyambe nno naffe okukyawa obulimba tuyayanire amazima. Bangi mu nsi muno tumanya amazima naye olw'okutiira obulamu bwaffe era ng'otulaze kuno kuba kwefaako tugabikkako. Abamu ne tugamba ebintu byaffe bye tukoze bwe tunaakola bajja kubitwala byonna. Otusaasire bwe tunaabanga tetuwulidde ekigambo kyo ekitukuvu nga tetuwulidde mazima agatambula mu nsi tubanga tumanyi buli gonna amazima gonna ye ggwe ebyandika bwe bigamba. Tuyigirize byonna kuba tusabye nga tubisa mu Mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.